tubadde tukyaluta okumuwulirako. Olwaleero tugenda kumuwulira mu linnya lya Mukama Yesu. Era tugenda kubanga tusirise twagala kuwulira taata kyagamba. Sebo tusanyuse okulaba. Tusanyuse okulaba. May God bless you. Amen. Praise the Lord. I'm so happy to see you, ladies and gentlemen. Katonda atubeddayi kabaka w'abakabaka, Katonda atuwaniridde, Katonda atutaasizza, Katonda atuwonyezza. Ffe baani Mukama okubeera ng'olwaleero tukyayogera erinnya lyo Mukama. Ffe baani Katonda ffe omwagala Mukama okubeera nga tukyalya tukyanywa Mukama. Ffe baani okubeera nga tukyatambula. Bangi abatusinga amaanyi Mukama bagenze naye k'otuleseewo. Kyetuva tukugulumiza kabaka w'abakabaka. Weebala okutuguma Mukama, weebala okutujjanjaba, weebala okutulabirira. Bw'ava eri obulamu bwaffe Mukama, tukusinza omutukuvu Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Praise the Lord. Bannange nsanyuse nnyo okubalabako olunaku n'olwaleero. I'm so delighted to see you today. Hallelujah. Amen. Twebaza Katonda atukuumye. We thank God who has wabaddewo bingi protected. ebitusoomozezza. We have been having tuyise mu challenges. biwenvu We have n'ebimbiko. passed through valleys and Naye Mukama hills, abadde wamu naffe. but God has been with us. Njagala nange okwebaza Katonda I also want to thank God olw'omukisa Mukama gwampadde for the opportunity He has okubeera given nga me. mu kuggulawo ekkanisa. When they have opened the church this time, Nze ndiwo. I'm the first Mukama waffe preacher. Yesu yeebazibwe. Haleluya. Amen. Njagala okusooka okwebaza Mukama I want to first of all thank God n'okubeebaza mwenna and to thank you all. abaawaayo olw'embaga yaffe ey'abadde. Wedding which was at Kasaka. Twagenda ku Friday, We went on Friday. omukadde Kirya Elder Chiria n'omusumba Ssentongo, plus Pastor kubanga Sentong. twakibulira nga kigwanidde okubeerayo mu kwanjula. We felt that we are supposed to be there in the Kale introduction. ne tugenda ku olwo ne tusulayo. So we slept there. Eggulu ye yabadde embaga. Yesterday was the wedding. Abagole twabagasse They were wedded. gattiddeko omusumba Petwa Lubulwa Katumba. We are joined together with Ttiimu ye Pastor ne Teddy twabadde naye. together with Sister Teddy N'omukadde Kintu and twabadde nabo. Elder Chintu. Embaga yabadde ya kitiibwa It was a wonderful wedding. Mwebale kugabirira. Thank you for supporting. Baabeebazizza nnyo. They thanked your Lord obuwagizi bwe for the mwawaayo. support you gave. Mukama waffe Yesu Praise yeebazibwe. the Lord. Ate bubadde bukyajja mbadde ntuuse wano nga omudiikoni mwebazanga nti waliwo sente endala. There are some people who are still paying. Tunaakola tutya? I don't know what to do. Kubanga bw'ebeera embaga ibaako n'obudde bwayo. If there is a wedding Ojja time ng'otuwadde limited, z'amawuledi. maybe you have given our own Mukama money. waffe Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Njagala kwebaza Katonda I want to thank God olw'ekyo. for that. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yampadde obubaka nga buliko omutwe nti God gave kugamba me, nti oli wa muwendo He was- okusinga ensi bw'ekulaba. you are so precious more than the world sees you. Amen. Njogera eri gwe nnyabo naawe ssebo I'm talking nti to you, oli ladies wa and gentlemen. muwendo mungi nnyo You are so- okusinga ensi bw'ekulaba. You are so precious more than the world Nandibadde sees you. ng'olina ebikusoomooza Even though you have challenges, ng'ensi ekujerega, even though the world is ng'ensi mocking ekutumya at amannya, you, is claiming ekuyita kino you, nakiri, is telling you naye njagala something. kukugamba But I want nti to tell oli you, wa muwendo mungi you are so okusinga precious ensi bw'ekulaba. more than the world sees you. Mukama waffe Yesu Praise the Lord. oyinza okuba nga tokimanyi Maybe you don't kubanga know. wasuze tolidde. Maybe you slept hungry. Mukama waffe Yesu yeebaza. Amen. Eyo si y'ensonga. That is not the Mu issue. maaso ga Katonda waliwo ekyomuwendo ekiri mu ggwe. Before the Kasitawasalawo Lord, n'olokoka when you got saved n'okkiriza Mukama waffe and you Yesu accepted the Lord okubeera Jesus omulokozi to be your personal oli Savior, wa you muwendo. are so precious. Mukama waffe Yesu yeebaza. Praise the Lord. Nabadde nfumitiza ku kigambo ekyo ku mukwa ogwo I was meditating nga upon ntunuulira that theme. ebiwonvu n'ebikome tuzenga I was seeing the valleys I passed through, ensi n'etusamba and the world denied us, Netukunya. and the naye world nga dismissed Katonda us. akyatulabamu omuwendo. But God was seeing Oguli- value in us. Mukama waffe Yesu Praise the yeebaza. Lord. Haleluya. Amen.
omanyi bw'oba ng'ogeze mu katale when you go to the market, when you go to the supermarket, n'obaako olugeyo lwe batadde and you see a certain garment, kwegamba omutunzi n'aga nti luno lwa ssente bwe ziti naluno lwa ssente the seller demarcates the prices. Emiwendo egyo gisalawo omuwendo gw'olugoye olwo bwe lufaanana era n'enkwata yaalwo ebeera bw'etyo. The price determine the value of the cloth. Mukama waffe Yesu Kristo okuva mu ggulu n'ajja gye tuli Our Lord Jesus to come on yalina earth, kye yatulabamu he saw something yatwagalamu valuable. n'atwawula ku bantu abalala bonna ffe ne tufuuka abaana be ne tubeera abalokole. He saw something valuable in us. Omuwendo ogwo That price, tuteekwa okukuuma. that is the one we are supposed to keep. Nga tugutegeera We must walk when we know ffe munda that we know in ourselves nandibadde tufaanana nga bwe tufaanana. that we are so precious even though we are like we are. Mukama waffe Yesu Praise the Lord. owooluganda oli wa muwendo. My brother, you are so precious. Weetwale ng'oli wanjawulo. Take yourself when you are unique. Nandibadde ensi eyinza okukukunya. Even though the world is squeezing you, Nandibadde ensi eyinza okukutawaanya. even though the world is challenging you, Naye Katonda akulaba ng'oli wa muwendo. but God is seeing you when you are precious. Mukama waffe Yesu Praise the Lord. waliwo Katonda kye yateeka mu ggwe. There is something God placed in you. Mbikulira mu byawandiikibwa Open for me in the scriptures, olubereberye in the book of Genesis, essuula eya 39. chapter 39. Onsomere ennyiriri ntonotono zino. Read for me few verses. Essuula ya 39. Genesis chapter 39. Nvudde ku lunyiriri olusooka. I'm starting with verse 1. Yusufu ne bamuserengesa mu Misiri. Potifaali omwami wa Falaawo omukulu w'abambowa Omumisiri n'amugula mu mukono gwa Isimayiri abaamuserengesa eyo. Mukama n'aba wamu ne Yusufu n'aba n'omukisa n'abeera mu nnyumba ya mukama we Omumisiri. Mukama we n'alaba nga Mukama ali naye era nga Mukama amuwa buli kye yakola okuba n'omukisa mu mukono gwe. Tugende ku lwabiri. Let us go on verse 20. Mukama wa Yusufu n'amutwala n'amussa mu kkomera ekifo abasibe ba kabaka mwe baasibirwa n'abeera omwo mu kkomera. Naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu n'amulaga ebirungi n'amuwa ekisa mu maaso g'omukuumi w'ekkomera. Omukuumi w'ekkomera n'ateresa Yusufu mu mukono gwe abasibe bonna abaali mu kkomera ne byonna bye baakola eyo oyo ye yabikola. Omukuumi w'ekkomera teyatunuulira kintu ekyali wansi w'omukono gwe kubanga Mukama yali wamu naye n'ebyo bye yakola Mukama n'abiwa omukisa. Kubirako Yesu mu ngalo. May you clap for the Lord. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Sitoola eyo ffenna tugimanyi bulungi All of us we know that story. Kyokudde olaba nga mbuuseemu ekitundu kiri ekira n'enzijjayo That's why enjiri I've zino zokka skipped zokka. and I've got those few verses. Mukama waffe Yesu Praise the Lord. omutwe gwaffe gugambye Our thing oli is wa saying, muwendo okusinga ensi bw'ekulaba. you are more precious more than the world sees Ebigambo you. bino byawandiikibwa bye tusomye bibadde bitulaga nti nandibadde Yusufu yali ayita mu mbeera ez'enjawulo. Baganda be ne bamutunda, baganda be ne bamukyawa, ne bamusuula n'okumusuula mu binnya, naye waliwo omuwendo ogwali mu ye. Joseph was precious in him. Mukama waffe Yesu Praise the Lord. bamutwala batuga nti ne bamutunda ewa Potifaali. He was sold to Potiphar. Ate oluvannyuma lw'okumutunda yeeyo ng'amaze okuweereza mu maka ge, After serving him, Potifaali n'amukwata n'amutisa mu kkomera. then Potiphar put him in the prison. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Naye mu byonna But nga above waliwo all, omuwendo oguli mu Yusufu. but there was some value in Joseph. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Waliwo omuwendo ogwali kukwekedde mu Yusufu nga Potifaali tagulaba, bagande tebagulaba, n'omukulu w'ekkomera nga mu kise guli eri munda. There was a hidden value in Joseph. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Si nsonga biki by'oyitamu No owooluganda. matter the challenges you pass through,
si nsonga oba tewalidde, no matter you slept hungry, si nsonga oba tolina ssente, no matter you are not having money, naye kasita wasalawo n'olokoka but the moment you accepted n'okkiriza Jesus mukama waffe yesu kristo ono, and you accepted our Lord waliwo Jesus, ekyama ekikusike there is a hidden myth in ekiri mu you ggwe which is inside you, ky'oteekwa okukuuma, the one you have to ky'oteekwa guard, okulabirira, the one you have to look after, ky'oteekwa okujjanjaba, the one you have to ky'oteekwa nurse. okubeera nga okitwala nga kyamwe, kubanga ekyo kyennyini kye kigenda okutemera amakubo gatali. That is the one which is going to pave the way for you. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Emirundi ebimu ebintu ebimu tebitandika nga byangu, Most time things don't start when they are okay. naye olw'ekyama mulokole ky'olina, But the myth which is inside ekyo you, kigenda kuyamba okukutemerayo amakubo. that will pave the way for you. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Bayibuli etugambye nti wakati mu challenges Yusufu ze yalina, Mukama ng'ali naye. In the midst of the challenge, God was with Joseph. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Nkusaba w'oluganda, I'm beseeching you, wakati brother, mu by'oyitamu, in the midst of challenges, okulaba nga Katonda abeera naawe. make plan God to be with you. Aboogera leka boogere, Leave the people who talk to leka talk. bakuvuma bakuvume, Let the people who are busy will abuse Ekuuma you. omuwendo. But keep the value. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Obuwanguzi bwonna ab'oluganda tubufuna lwa kukuuma muwendo guli We mu get the ffe. victory after keeping the value. Keeping the value of the salvation. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Kubanga ye Katonda bw'abeera ku luyi lwaffe, ebirala si nsonga. When God is on our side, other things are just nothing. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Salawo nga bw'osobola okulaba nga Katonda abeera nnamba emu mu bulamu bwo. Decide God to be number one in your life. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Kubanga bw'obeera n'oyo, ebirala teweetaaga kumanya. When you have God to be number one, you don't need to know other things. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Yusufu ono yalina ekyama. Joseph had a Yonna gye secret. yayitanga Wherever he used to pass, ng'amanyi nti waliwo ekirooto kyalina Katonda yennyini nga ye yakimuwa. he had a dream which was given to him by Ebirala byonna God. ebijja okutabula entambula ze nga Yusufu abyesamba. All the challenges Kubanga were waliwo dying ekyama kye yali alina. because he was having a secret. He knew his only secret. And the parents did not know. And the relatives did not know. nga yakimanyi yekka. Only Joseph was the one. Praise the Nawe Lord. waliwo ekyama ky'olina. There is a Katonda secret kye yayogera nawe kyakuteereddewo ekyo ky'oba okuuma owooluganda. Keep the secret God gave you. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Toli muntu wa bulijjo kanjaga okuti. You are not a common man Kasita walokoka. when you got saved. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Toli muntu otwo twasoose ne tuyiga nti ffe ate mu bantu bali ffe tuli baana ba Katonda. Among the people of God, for us, we are sons of God. Abantu abalala bantu ba Other Katonda. people are people of Ne ffe tuli God. baana ba Katonda. But we are Abalina children of God. okutambula ng'emitwe gyaffe giri We have to waggulu. walk when our heads are up. Si nsonga biki bye tuyitamu No abooluganda. matter the challenges we pass through. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Katonda akumanyi, God knows you. akutegeera bulungi. He understands you Ebyawandiikibwa well. bigenda ne bigamba The nti n'erinnya lyo owooluganda And even your yalyola name bulungi mu bibato by'engalo ze. was put in the palms of his hand. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ebibatu si bya mwana wa muntu. The arms are not for a son of man. Mwe baayola erinnya lyo si bya pulezidenti, They are not for the si bya president. kabaka, They are not for the si bya king. wasaza, Not for the n'ebya chief Katonda priest, omuyinza but w'ebintu for the byonna. Almighty God. Erinnya lyawo we liri, That is buli who you are alikebera there. n'aliraba. He looks at your name. Olw'ekyo by'oyitamu owooluganda, And whatever kireka you're passing through. okulumya nnyo omutima n'okukola emiri Don't ense. have hearted way. Teweetuga. Don't Katonda hurt ali yourself. ku luyi lwo. God is on your side. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Nkugambye nti oli wa mwendo. You are so precious. Okusinga ensi bw'ekulaba. More than the world who Oli sees wa you. mwendo. You are so Okusinga ensi precious. kyekuyita. More than the world Oli wa calls you. mwendo. Okusinga ensi kyekumanyiiko You are so olwaleero. precious more than the Olwaleero world. tukulabamu ekyogenda kubeera kirala. Today what we Mukama are waffe seeing, Yesu tomorrow we are going to be another person. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Kankubuulire kuno. Let me tell you, Nabagamba. I told Nze you, nalina mukama wange eminsi kuno. Nga nze mukwatira ekidomola tugenda tusima Victoria. I was someone Naye taking nandibadde pellets. kyalinga bwe kityo. Even though it was Waliwo like that. omuwendo omulala ogwali kusinga There was kwekyo. another value on me. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. N'olwekyo by'oyitamu olwaleero owooluganda. So what you are Leka passing through, kukolima. don't
deny yongera yourself. okutunuulira Katonda, Continue to look at yongera God. okwesiga Mukama, Continue to trust yongera God. okumulindirira. Continue to wait upon Him. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Nti Katonda n'abeeranga wamu ne Yesu. That God was with Joseph Mu byonna bye yayitangamu, in whatever he used to pass through, mu kkomera, in the prison, wakati ng'akola obwa houseboy ewa in the Potifari, midst of being a samba boy, nga Katonda ali naye. God was with him. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Ebyawandiikibwa bigamba, The scriptures are telling us, Bakolinso ekisooka essula 2 n'olunyiriro olw'omwenda, 1 Corinthians chapter 2 verse 9, nti by'otolabangako, whatever you have never seen, by'otolowoozangako, whatever you have never thought of, and by'otofumiitizangako, whatever you have never ego meditated, Katonda byakutegekedde that is what the kwamwagala. Lord is preparing for Olwaleero you. oyinza okubeera ng'ennyumba gy'osulamu mpangise. Maybe today you are Olwaleero renting. oyinza okubeera ng'ennyumba gy'osulamu bakubanja. Maybe they are Naye demanding Katonda alina rent, byakutegekedde. but God has prepared Mukama for Yesu something. Haleluya. Amen. Waliwo ekyenjawulo ky'olina owooluganda There is a special thing you have kyetusaba nti onyweze bulungi obulokozi, that tobukwata ng'obugalabanja. just hold your salvation when you are careful. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Okuganja kw'onoofuna eri Mukama kuli mu kunyweza bulokozi buno. The favor you will get, Tambula naye. it will establish the salvation. Mukama waffe Yesu yebaze. Obutayuugayuuga, You should not stagger. You should obutasaagaasagana, not meander. okubeera omunywezi mu Mukama You waffe. should be firm in salvation. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Njagala weerabe ng'oli wa muwendo. See yourself when you are precious. Njagala weerabe ng'oli w'amaanyi. Just see yourself when you are Njagala odemu powerful. okutunuulira bino by'olwaleero by'oyitamu. Don't see what you are passing through. Kuusa amaaso g'olabe Katonda omunene. Look forward and you see the mighty Kuusa amaaso God. g'olabe Katonda ow'amaanyi. See the mighty Kuusa God. amaaso g'olabe Katonda asobola. See God Kuusa is amaaso able. g'olabe Katonda akola ebyamagero. See God who does Olinnya lya Yesu, miracle. ebiro by'olwaleero si bye biro eby'enkya. The days of today, they are not the days of tomorrow. You will be a victor. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Ensi ekulaba bulala. The world sees you in another way. Ensi ekunyooma. The world is Ensi tekulabawo. the world is not seeing you, Naye anyway. Katonda akulabawo. But God is Oyo seeing ye you. yakuyita. He's the one Oyo who called you. yakulokola. He's the one Oyo who saved you. yakutonda. The one who created you. Mukama waffe Yesu yebaze. Praise the Lord. Toli otyo nga bwe bagamba. You are not just like that as they say. Ate njagala nkusabe baleke boogere. Leave them to talk. Ebigambo bye boogera olwaleero. The words they speak Enkya today. tebajja kubyogera mu linnya Tomorrow lya they Yesu. won't speak it. Mukama waffe Yesu yebaze. Owooluganda omu yaŋŋamba emyaka egyayita. Someone told me some years ago Ennyo mu myaka egyo. that he was too Tosobola old. kuvuga mmotoka mu You cannot luguudo. drive on these roads of Kampala. Nabiwulira naye saabitwala. I heard those words, Ne but I will not wayita take emyaka them. 27. After 27 N'etandika years, okuvuga emmotoka mu I Kampala. began to drive a car. N'olwekyo waliwo Katonda So akutegeera. there is God who Waliwo knows Katonda you. akumanyi There is nti God oli who wa knows muwendo okusinga ensi that you are bw'ekulaba. so precious before Him. Mukama waffe Yesu ye. Praise the Lord. Toli muntu wa wansi. You are not a common man. You are not a peasant. Mukama waffe Yesu yebaze. Amen. Oli wa muwendo okusinga ensi bw'ekulaba. You are so precious more than the world sees you. Bayibuli eyogera atya bikula Peetero ekisooka Open 1 Peter essuula ey'okubiri chapter 2 n'olunyiriri olw'omwenda. verse 9. Mukama waffe Yesu. Petero ekisooka sula yakumi olw'amwenda. Naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo yabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo. Edda abatwala eggwanga, naye kaakano muli ggwanga lya Katonda, abaali batasaasirwa, naye kaakano musaasiddwa. Edda tetwali ggwanga abooluganda. Sometime back we are not people. Kankutegeeze nnyabo n'essebo. Let me tell you, Edda ladies, twali tetutegeerekeka. we are not being Edda known. tetwali tetulina kye tuli. We were Naye nothing. kaakano olwaleero But today, tuli baana ba Katonda mu we are linnya the lya Yesu. sons of God. Mukama waffe Yesu yebaze.
kyenva nkugamba Saalongo, That's why I'm telling Saul, even though you are good, but you are so precious. Praise the Lord. No matter, even though the world is mocking at you, I don't know, the world is abusing you. No matter the world is not seeing you, no matter you are not the book of Elohim, you are in the book of God and you are so precious. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The Bible showed us that you are chosen nation, you are a priest nation, you are princes, you are kings. That sometime back we are not even known. Long time ago we are not being known. Long time ago we are not being thought of. We are not being invited, but today, for the work God has done in us, He has made us to be unique people. That's why I'm telling you, don't worry what you are passing through today. Don't put them on your heart. I want you to look at God. I want you to trust God. I want you to love God. Praise the Lord. And be your friend. That one will make a difference. What people say, tomorrow they won't say them again. Those want to make a testimony for the testimony for tomorrow. You remember the other house I had some time back. The other situation I used to pass through, I used to wear funny slippers. Praise the Lord. But tomorrow when they are different, praise the Lord. Hallelujah. Read for me Philippians chapter 1. Philippians chapter 1. Nga ntegeerera ddala kino ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Bafilipi essula esookonyola 6. Nga ntegeedde ddala kino ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amen. Nti nga ntegeedde ddala kino ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe. Waliwo byoyita mu bikutawaanya. There are challenges pass through, they are disturbing you. Waliwo byoyita mu bikutabudde omutwe. You are having a big, waliwo byoyita mu bikweraliikiriza. you are having worries. Naye oli wa Mukama. But you belong to God. Ebyo ojja biyitamu. You will pass through. Bayibuli egamba. The Bible says, ebibonoobono by'omutuukirivu bibeera bingi naye ate Mukama akola atya? Amulokola mu byonna. many are the persecution of your son, but God save you from him. Mukama waffe Yesu yebaze. Hallelujah. Amen. Ebibonoobono by'omutuukirivu bitya? The persecution of the righteous are many. They are not few. Naye enjawulo ebaawo. But the difference is, enjawulo ebaawo. the difference is, Mukama God amulokola mu byonna. saves him from all. Si bimu. Not some. Mama, tata, si bimu. Not some persecutions. Mukama amulokola mu byonna. God saves him from Mukama amulokola mu all. byonna. God heals him from Mukama all. amuyamba mu byonna. God helps him in all. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. N'olwekyo ebibonoobono by'oyitamu. The persecution you pass through, Katonda abiraba. God sees them, Era agenda kukulokola. and God is going to save you. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Ekinsanyusa ku Mukama. What makes me happy of God Abisookamu. is the one who is first. Abasajja bano Sadulaki, Sadrach, Mesaki, Meshach, n'Abeduneego. and Abednego. Mukama waffe Yesu yebaze. Nga bakumye ekikoomi ky'omuliro. When they have lit the flame of fire,
bagenda batuusa mu kikomi when they put them in the flame of fire, Katonda omuyinza w'ebintu byonna the Almighty God, eri atambula He was walking in fire ku mukono and holding their hands mujje tutambule that come and walk together and you pass through kabaka fire. yakitegeere And the king gets to know gy'ekyamazima the omuliro fact gwaka is there naye is ekyamazima fire, but tuli the bana fact we waliwo are eyeegaseeko four and the someone was joined tuli bana We are mu for linnya lya now Mukama waffe in the Yesu name of Almighty God. kabaka abuuza The king asked, abaffe tetwasuddemu abantu didn't we throw only 3 people? naye ate waliwo omulala gwe But there is ndabayo a 4th one. oyo nno gwe ndaba The one I'm alabeka seeing ng'omwana wa He's Katonda like a son of Hallelujah! Bayibuli lyevudde egamba That's why the Bible says ebyobubunabuno by'omutuukirivu the bye bibi. persecution of a man naye ate Mukama but God akolamu byonna. saves him from all. Mukama waffe Yesu Praise the Lord. owooluganda oli wa muwendo My brother, you are so precious. manyi wasuze enjala I know you slept manyi hungry. tolina kyakulya Don't olwaleero have what to eat today. tolina enteekateeka You don't have any y'abyanta plan for naye oli tomorrow. wa muwendo But you are so ejja precious. kubeera Tomorrow they will be okay. Mukama waffe Yesu yebaze Amen. njagala okuuma omuwendo I want you to keep that value. Mukama waffe Yesu yebaze Amen. aleluya Amen. onzijukizizza You have just minded me. aleluya olaba akapapula kano Do you see this note? si ka mutwalo mulamba It's for ne bwe naakakunya bwe nti even though I squeeze and I step on it, nasigala kakyamanyi it omuwendo gwako remains when it is having the value. ne bwe naakavuma tolina magezi Even though I abuse it, you don't have anything. Mukama waffe Yesu yebaze It ne bwe remains- nkajooga Even though I mock it, Mukama waffe Yesu yebaze praise the Lord. kamanyi omuwendo It knows the value. mukoka ne bwakakulugusa Even though the running water takes it kamanyi away, omuwendo it knows the value. kalina omuwendo It has the value. Mukama waffe Yesu yebaze Praise the Lord. aleluya Amen. aleluya Amen. kano This one. nkajooze nnyo nnyo Even though I disturb it nenkakunyakunya nnyo and I squeeze it nenkakiragira and nnyo I do it Mukama waffe for the Yesu yebaze things. aleluya Amen. kandabe Let me see. Mukama waffe nkajooze I've nkajooze disturbed it. nziza okajoogera ddala I've kankajooge let me do- kankajooge let me do- akatutte He has akkiriza taken it. okatwala She has taken ng'akajooze it. Mukama waffe Yesu yebaze Praise the Lord. kankubuuze Let me ask era you. kakyalina omuwendo Is it having the era value? kakyalina Is omuwendo it having value? nandibadde naakajooze Even though I've dis- mulokole Are you born mulokole again? Born again. ensine bwene ekujooga Even though the world will deserve oli you, wa muwendo you are so precious. I remain precious. gyokatudde Where you have taken it, eri kikudde okagyokatudde where you take bino it to the shop, ebyamukoka tabimu they don't know where it has passed through. Mukama waffe Yesu Praise the Lord. aleluya Amen. bannyabo ne bassebo Ladies and gentlemen, njagala tukuuma omuwendo ogw'obulokosi Yesu. let us keep the value of salvation. Mukama waffe Yesu yebaze Amen. aleluya Isaaya we tuli awo nyiwe We are still in Isaiah. 43 nsomera olunyiri olw'18 Read for me verse 18. Isaiah 43:18. Isaaya ne mu 3:18 nti temujjukira ebyasooka okubaawo weewaawo so temulowooza ebigambo bya dda. Laba ndikola ekigambo ekijja kaakano kirabika temulikimanya. Ndikuba oluguudo ne mu lukoola ne ndeeta emigga ne mu ddungu. haleluya Amen. emigga mu ddungu gyagireeta The rivers in the tojjukira wilderness. bigambo byadde ebyasooka Don't okubaawo remember the past things. Mukama waffe Yesu yebaze njagala obwongo bwo I want obugyeyo to- mu bigambo ebyedda I want you to take away your mind from the old things. kubanga olwaleero Because today, otambula ogenda mu maaso You are ate bwe tukulaba ng'otambula oddayo emba but when we see when you are going oluganda backward, otumenya you are making us to wonder. tojjukira bigambo bya dda Don't remember all the agenda things. kukola ekigambo ekijja God is going to ate do a new thing. n'akikola kijja kubanga tekyeganika And people won't deny it. Mukama waffe Yesu Praise the Lord. ebyo ebyasooka okubaawo The first thing to happen, mu butuufu the fact wali ogenda is, okukola P7
n'ofuna olubuto when you are going to do P7 and you become pregnant, don't remember what the pregnancy you got in P7. No. Don't remember the things. The one who married. Just the first marriage failed. Don't remember those things. God is going to do a new thing. Praise the Lord. There is a new thing God to do. It is going to make you to be. It is going to lift the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. When you remember 1957 and you were walking in that trend, because your plantation of cotton was destroyed. Praise the Lord. That my friend, do you remember the war in the world? That's why you see we are in 2021. We are telling us the one of 1986. I would have been okay. But this war, that war, what it did to us, which year was that? The one which was in the world. The war which was in the world. That's why you see. Praise the Lord. That's why the Bible told us. Temujjukira bigambo byasooka kubaawo so temulowooza bigambo byadda. Laba ndikola ekigambo ekijja. Ndikola ekigambo ekijja kaakano kirirabika. Temulikimanya. Ndikuba oluguudo mu lukoola nendeeta emigga mu ddungu. Mukama waffe Yesu yesu. Praise the Lord. Mukama ajja kuleeta emigga mu ddungu. God will bring the springs in the dry land. In the dry land. Mukama agenda kuleeta emigga. God is going to bring streams. Kaakati gwe tomukola bubi tojjukira bigambo byadda. Don't remember the old things. Mukama waffe Yesu yesu. Praise the Lord. Waliwo omuwendo oguli ku ggwe. There is a value on you. Omuwendo ogwo that value okuziiza okutambulira mu byemabega. It denies you to walk in the past things. Praise the Lord. Start to see God when He's going to do something new. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. As we walk, let us look at Jesus. Jesus is with us. Amen. Open for me the book of Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Waebraniya essula ya 12 olusooka. Kale naffe bwe tulina olufu lw'abajulira olw'enkanaawo olutwetolodde, twambulenga buli ekibi, buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe, tuddukanenga n'okugumiikiriza okwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe. Olwokubiri, nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako, olw'essanyu eryateekwa mu maaso ge, eyagumiikiriza omusaalaba n'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Mukama waffe Yesu yeebaze. Amen. Aga nti kale bwe tulina olufu olw'abajulira olw'enkanaawo olutwetoolodde, twambule buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe, tuddukanenga n'okugumiikiza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe, nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako ne bwenkomaawo. Mukama waffe Yesu yeebaze. Gwe yeeteeseteese okudduka, tandika okutunuulira Mukama waffe Yesu Kristo yekka. Amaaso gajje ku bantu, bamukwevulugunya, amaaso gakateeke ku Yesu. Yeebaze. Tulina olufu lw'abajulirwa nga bayita mu bisoomoozo ebyenjawulo, oba olyawo gwe tonaba nabituukamu, naye nga waliwo abajulirwa. Balowoozeeko, batunuulire, bawangula batya. Mukama waffe Yesu yeebaze. Bwe kikusse amaaso gatadde ku bantu, kale kojja
Now my uncle is not helping me. My auntie is not caring about me. My elder brother doesn't care. I see I'm my own orphan. So many people have ever been orphans. You are not the first person. You are looking at your being orphans. When we are looking at Jesus, the beginning of our faith, leave your eye, take out your eyes from people. Leave to trust people. That makes you to forget the value you have. And you just mock yourself. And you say that, what can I do? Me. My elder father, when he went to abroad, they are there in abroad. They don't care about us. We remain in our soul of Uganda. Even though he's not caring about, leave him. He forgot you, don't care. There is something who is going, someone who is going to do a new thing. Amen. Just focus on him. The value of the Bible says. Betulina olufu lw'abajulirwa olutwetoolodde twambule buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe tuddukanenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe. Dukana n'okugumiikiriza, kola n'okugumiikiriza. Praise the Lord. My brother, you will be a conqueror one day. Praise the Lord. You are so precious. Even though the world is seeing as they see, that's not the issue. God is telling you something. Go what God said, no one can change it. Amen. You belong to me. I loved you. You belong to me. I saved you. You belong to me. I called you. You belong to me. I'm taking you somewhere. I'm the only one who knows you. Even though you sleep like you sleep, even though you sleep at the slum houses, I'm the only one who understands. There is one day I'll take you out, and the people will see it, and people will get to know that I'm God. Praise the Lord. Praise the Lord. Precious. You are so precious. Just look at Jesus. Trust Jesus. Love Jesus. And the victory belongs to you. Hallelujah. Amen. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Timoseewo ekisooka essula 1:12. Mwebaze oyo yampa amaanyi ye Kristo Yesu mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa bw'oyanteeka mu buweereza. Waliwo Katonda atulowooza. There is God who considers us. This is not a son of man. He considers you. When he looks at you, he sees when you are trustful. Amen. Katonda atulowooza. God considers us more than people think. That secret is not on our physical body. We are tired of that man. But there is someone who considered me. The one who considers you takes you somewhere. You won't live in the troubles. You won't leave you when you are ashamed. There is one day. One day will lift you up.
mukama waffe Yesu yefuze. Amen. Haleluya. Amen. Mwebaze oyo eyampa amaanyi ye Kristo Yesu mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa bwe yanteeka mu buweereza. Mukama waffe Yesu yefuze. Amen. Abantu si kye bakulabamu n'okwesiga tebasobola kwesiga, naye ate ono ye nandibadde abantu bakitwala bakutaba bwe batyo, ye yakulowooza nga akulaba olina obwesigwa. He thought of you when you were having faithful. Yandowooza considered me when people hated me, ng'abantu banjereka, when people were denied me, ye n'andowooza. And he considered me ate we yandowooza yanteeka na mu buweereza. and placed me in the ministry. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Togwa mu maanyi. Don't be discouraged. Tozirika. Don't faint. Teweevuma. Don't deny him. Ensi byekulabamu si by'oba otwala. Don't take what the Lord is taking. Katonda kyakwogerako. Take what the Lord is talking about you. Otandika okutambula nga n'okweyagala. And he started to walk when you were just bouncing. When you were bouncing. Bible nti yandowooza. He considered me. When people have not considered me, my friend did not consider me. He considered me. Just live, just wonder when God considers you. When he's on the throne of grace and he considers you, when people have hated you, when people are abusing you, when people are mocking you, when people are not taking care of you, when people are leaving you, and he considers you. Hallelujah! Amen. We have God who loves you. We have God who thinks about you. We have God who takes care of us. We are so precious before Him. He cannot consider us like that when we are not so precious. Praise the Lord. Njagala okwata obulokozi buno ng'obuwambaatira maama bw'awambaatira akaana k'akawere. I want you to take this salvation as if the mother is holding a baby. Tulina omuzzukulu eka eyo. We have a grandson there. Era ne ntunuulira nnyina. When I look at the mom, no even not to allow him with the fries. Ng'afaayo. The mom is taking care. Praise the Lord. Ate Katonda asinga waawo. And God is more than that. Praise the Lord. Kubanga waliwo waatuyisa nayo ne weebuuza nti awo mpiseewo ntya. You make us super somewhere and you ask yourself how have I passed there. Mukama waffe Yesu yebaze. Ono atulowooza. This one who considers us. Mukama waffe Yesu yebaze. Hallelujah. Amen. Afaayo nnyo eri obulamu bwaffe. He cares about our lives. Praise the Lord. Open for me Romans chapter 8. Barumi munana. Verse 31. Romans chapter 8 verse 31. Barumi munana situmwemu. Kale tunayagala tutya ku ebyo. Katonda wabeera ku luuyi lwaffe, omulabe waffe ani? Werekererawo. Tunayogera tutya kwebyo? What then shall we say? Tunayogera tutya abooluganda kwebyo? What then shall we say? Katonda bw'abanga yali ku luuyi lwaffe. When God is on our side. Mukama waffe Yesu yebaze. Praise the Lord. Ensi eyinza okubeera ng'erina engeri gyetukubaakubamu, naye ate Katonda bw'abeera nga yali ku luuyi lwaffe. But when God is on our side. Banyabo ne bassebo. Ladies and gentlemen, Katonda nga yali ku luuyi lwaffe, ffe tuba bawanguzi n'okukirawo. We are more than conquerors when God is on our side. Matu gaffe ng'ensi ebyogera ebyo tuleme okubitwala ng'ensonga. Let us not take those issues we pass through as an important issue. Ate kangwe awulire banyabo ne bassebo. Let me tell you, ladies and gentlemen, olw'okubeera nti tuli mu nsi, because we are in the world, ebyo biteekwa okututuukako. the challenges have to be there. Tubeera abawanguzi bulijjo. But we are more than conquerors every day. Mukama waffe Yesu yebaze. Amen. Hallelujah. Amen. Togwamu maanyi. Don't
Don't lose togwamu ssuubi. Don't lose hope. Togwamu kukkiriza. Don't lose faith. Mukama waffe Yesu yebaze. Nga tumaze okuyita mu mbeera eno. After passing this challenge, Mukama Katonda waffe mwesigu. our God is faithful. Mukama waffe Yesu yebaze. Amen. Katonda waffe mwesigu. Our God is faithful. Hallelujah. Kansoma olunyiri luno. Let me read this verse. Bebulani Yesu le 10. Hebrews 10. N'olunyiri olwa 35 n'36. Verse. Ebulani Yesu ya 10 olwa 35. Kale temusuulanga bugumu bwammwe obuliko empeera ennene. Weewaawo. Kubanga mwetaaga okugumiikiriza bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa. Haleluya. Amen. Kale abooluganda temusuulanga bugumu bwammwe obuliko empeera ennene. Kubanga mwetaaga okugumiikiriza bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa. Tosuula bugumu bwo owooluganda nandibadde ng'oyita mu bikusoomooza. Don't slow away your confidence even though you pass through challenges. Tosuula bugumu bw'olina mu Katonda nandibadde ng'oyita mu bikunyiga. Don't slow away your confidence even though you pass through Katonda challenges. mwesigwa. Our God is faithful. Bw'onoomala okugumiikiriza After ojja kuweebwa ekyasuubiza. you will be given a promise. Yakisuubiza. He promised. Eyasuubiza mwesigwa. The one who promises is faithful. Yeetaaga okulaba obugumiikiriza. But you want to see your perseverance. You want to see your perseverance. Yeetaaga okulaba ng'oyimiridde. You want to see when you are standing, when you are not shaken, when you are not shaken, and you don't lose your power. Amidst the challenges, nti Yesu ye Mukama. you remain saying, God, the Lord is the Lord. Mukama waffe Yesu yebaze. Hallelujah. Amen. Kale banyabo ne bassebo temusuulanga bugumu bwammwe kubanga obwo n'okusooka buliko empeera kiki. Your confidence has a lot of reward. Mukama waffe Yesu Praise the Lord. ono agigaba empeera ennene. The one who gives a reward is not the Son of ono Man. agigaba si Musoke. It's not ono like agigaba Musoke. si Luwaga. It's not ono Luwaga. agigugaga si In you. saagala weerabemu nga obuzito buno bwakaveera ke bateekamu sukaali. Don't see yourself when you are like the polythene paper. Mukama waffe Yesu yebaze. Take away from the Bayibuli time. etugambye nti mwetaaga You okugumiikiriza. need to persevere. N'olwekyo by'ogumiikiriza biteekwa okubeera nga birina engeri gye bikukosaamu. The perseverance has to be affecting you. But you have to be with perseverance. Mukama waffe Yesu yebaze. Praise the Lord. Kubanga kijja kuba kya nnaku nnyo tugamba nti It will be absurd. munnange bwe twaliweje sitaani n'ajja yeegulumiza. Then the devil Nammwe came. sitaani mwamulaba. You know the devil. Twamulaba For us, we don't see tuwayiriza. the Satan. Sitaani ne yeegulumiza. The devil Nandikoze came. ntya? What will I do? Twamulaba. You saw even the devil when he was. Weetaaga okugumiikiriza. You need to be with Bw'olimala perseverance. okugumiikiriza n'okola ebyasuubizwa After doing all, bijje gy'oli. and the promised things will come unto you. Mukama waffe Yesu. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Oluganda oli wa muwendo. My brother, you are so precious. Oli w'amaanyi. You are so powerful. Oli wanjawulo. You are so special. Ensi eyinza okukujerega. The world can mock you. Ensi eyinza okutwala nga bw'ekutwala. The world can take you as the way Naye they want. omuwendo oguli mu ggwe But the value in you, tegugenda kukyuka. it won't change. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Eyakuyita erinnya akumanyi. The one who called you by your name knows you. Ensi ne bw'eneekusamba. Even though the world kicks you away, Ensi ne bw'eneekukulukusa. even though the world takes you like running water, Eyo si ensonga. that is not the Waliwo issue. omuwendo oguli ku ggwe. There is a value in you. Abampeera ennyo May omukisa. God bless you Mu linnya lya Yesu. in the name of our Lord Jesus. Katonda omutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tubadde twogera ku ggwe ayi Mukama nga tulaba obulungi bwo, tulaba ekisa kyo, tulaba okwagala kwo, tulaba omukwano Mukama gw'olina eri abaana b'abantu. Mukama ffe baani ffe okutulowooza bw'oti oweeyi kabaka w'abakabaka. Tukwebaza olw'okutwagala Mukama. Tukwebaza olw'okutulowooza ayi Katonda ffe. Tukwebaza olw'okutulokola kabaka w'abakabaka. Kitange omwagala Mukama wange. Nsaba omuwendo ogwo gwe watulabamu ayi Katonda ffe omwagala Mukama wange. Naffe tukunyweze tuleme okukusuula ebbali Mukama. Kitange omwagala Mukama wange. Tuwanirire gwe abeera omulamu ennaku zonna. Kitange omwagala Mukama. Nsaba mu linnya erya Yesu. Ekisa kyo Mukama n'obulungi bwo kabeere naffe ayi Katonda. Tukwebaziza Katonda tajuluka mu linnya erya Yesu. Amina. Amen. Sebo tweyanziza soda waffe. Thank you for our soda.
tongera engalo. Gira Yesu engalo ez'amaanyi. Yongera. Besi watukanga akabaawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Twagala kwebaza Katonda olw'ekigambo taata kyatuwadde. Mukama yeebazibwe nnyo. Kigambo kibadde kya lunaku. Haleluya. Kigambo kibadde kya lunaku. Twetaaga okugumiikiriza mu buli kyonna ekijja gy'oli. Oteekwa okugumiikiriza. Bw'otoligumiikiriza n'ekyasuubizibwa togenda kirabako. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati buli aligumiikiriza, Bayibuli egamba nti buli aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero, oyo yalirokoka. Oyagala okulokoka, gumiikiriza mu Katonda. Oyagala okulaba Katonda, gumiikiriza buli ekijja. Oyagala okuwangula, gumiikiriza buli ekijja. Taata kyava agamba oyo aliwangula ndimufuula empagi, ndimufuula omuti mu nnyumba ya Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Waliwo omukyala ayagala okuwaayo omwana. There is a little one to dedicate a child. Hallelujah.